Waliwo omuntu eyambuuza nti naye channel yammwe yatandika ekola mutundwe yonna nga basumba bonna bimutundwe mubakola naye ebiseera bino mwa specialize nga muli Pastor Buyongo yekka. Nedda bannange, here we talk Christ, twogera ku Mukama Katonda. Owamusumba yenna tujja kumukola kasaba gali kuki? Kasaba ngali ku musingi gwa Kristo mukwano tujja kuba tumuyisaawo. But there is something unique about Pastor Buyongo. Pastor Buyongo, according to what people say about him, ebibe kumaking omagala like ye muntu ayise mu bulamu bwe tuyitamu, ye muntu atu inspiring each and every day. Tetulinayo pastor ina sad story nga Pastor Buyongo. Yani gwe mumanyi. Is it Pastor Vicky? I think maybe it is Pastor Vicky. Naye Pastor Buyongo, what people say about him? Bikumaking omwagala do batomwa. In fact, naye kansonga shiracho batomwagala. So we just do Pastor Buyongo because nabet Mbaiba njagala singa na Pastor Buyongo. Okenolanga Mukama Katonda nviirayo nga mpekisa nga Pastor Buyongo abeera kagawanayo kawala kanga ka life in Christ. Amba we Pastor to. Kama Pastor to mbulire we yayogedde ku musabanyi we na we. Ina mutabana wange bamuyita Buyongo alina asana oba mumanyi. Naye ajje wafu walinga ayoza toyi nga talina na ngatto. Haleluya. Naye naakola omuli nga tulina Asha omu yekka oyo omusumba Buyongo ga ye Asha waffe nga twakatandika obuweereza yayoza toyi yayera olujja yasimula entebe. Amina. Naye Katonda n'amuyimusa obudde nga butuuse kati bw'otuuka ewuwe otya n'okutya ekkanisa eri ewuwe. Katonda takubirayo akolagana n'abantu abakakkamu abeetowaza. Katonda takolera na w'amalala kubanga amalala gwe kulya ekitiibwa kya Mukama Katonda. Aleluya. Ekyokubiri nti amalala galeeta obujja. Omuntu w'amalala aba tayagala kusingibwa. Amina. Kati gajja kuleetera obujja otandika okukyawa abantu n'okubawalana. Amina. Nga muyimba wano ng'oli amalala n'ofuna amalala ng'oyagala gwe akaloboozi ko ke kaba kayitamu katojja kuwa muntu kazindaalo era oli bwakusooka akazindaalo n'ayimba bw'ogenda n'okamusikako bwe ali agambye okuyimbira akazindaalo kwange. Mukama yeebazibwe. Amalala galeeta ki? Obujja. Amina. Nolwekyo osabe Mukama Katonda akusubule mu malala okwagala okumanyika oleke Katonda eka yabamanyika. Amina. Ate ekirala ekikwata ku malala nti amalala galeeta grade notandika okufuna grade nga tokyajja mu kifo kino ng'olaba goli wa grade ndala. Haleluya. Njagala omanye nti Yesu yagendanga mu Nikodemu abaasulanga ekkololo abatayagalanga kujja mu makanisa n'abaluma mu nnyumba zaabwe. Ate n'avanga eyo ekkololo n'agenda mu kisenyi wansi be bayitaga ba Republican abo abawooza nabo n'abawulira enjiri. Lwaki? Era olala baamugamba naye musajja gwe singa obadde nabbi tewandigenzeeyo kubanga bannabbi baali nga bakusobola. Amina. Kati omusajja oyo Yesu was a man of all seasons nga ajja buli wantu. Njagala oyiga okujja buli wantu wonna. Amina. Wawe ekyokulabirako nali nva mu America Washington DC. Mumbuulize muno Washington DC omanyiyo? Haleluya. Bampita mu lukuŋŋaana lw'ambasada. Mukyalo oli yaliyo baali mabitaali mwerabidde yakunganya bambasada ba Africa nakolera olukuŋŋaana nagenda mu first class netuula ogenda ogalamidde ward. Amina. Nampita nembabulira abaggana abaawa wonna. Haleluya. Kakati nga nvuddeyo nkomyewo olwatuka bweti nensanga ebbaluwa ey'ekannungu bampita ekannungu
eri ku nsala y'okkonga ensi gyekoma. Haleluya. Nali gyerabidde era gubuli wange ate bisweta naga nti musumba olwosera okubawo amangu ebbaluwa yo yiino bakuyita dda bambi beekunganya dda ekannungu. Nasulawo lumu nekwata emmotoka yange netuvuga netugenda ekannungu. Haleluya. Eri mu lusozi manya ensozi ekannungu eziringa ebikata bya lumonde mwambuka nemukkirira nemwambuka. Obusozi obumu bwatulema emmotoka twagireka mayiro nga 3 netutambuza ebigere okutuukayo. Amina. Okusaagayo zino ekkanisa muzimanya baziyita ekkanisa z'ebinyaasi ez'ebisubi za bisubi tekuli miryango. Haleluya. Kakati nga mwegenda okuwulira era bwe natuukayo bagamba musumba Tom ffe tetubadde tumanyi tosobola n'okujja eno twamaze kakuyita naye nga tetulowooza nti oyinza okukiza obujja eno. Naye mbabuuza ekibuuzo kimu nti eno Yesu gy'ali? Ne bagamba ssebo gy'ali. Obanga Yesu asobola okubeera ekannungu zandi atasobola kubeera kannungu. Olwo ebigambo esolooko zibeera eri mu madiini eno mulokole teri byalooko ebyo. Era osabe Mukama nzigyamu zirooko zebadde nerookinga teri. Amira. Kakati nga ennyumba owokusula nga tewali kwegamba bali baagala bampangisiza ennyumba ekannungu mu tawuni mayiro 30. Nembaga nedda temujja kukola ki? Temujja kumpa nzija kusula wano ku kyaki kansule mu kyaki ey'ebinyansi ey'ebisubi. Omusumba nagamba nti omusumba bambi nga alina akaluumu ke kamuwe kati naga nze kanve mu kisenge mu luumu yange nze kansule mu kanisa n'omukyala n'abaana gwejangu osulemu. Namwe nedda siyinza kujja mu nnyumba y'omusumba kansule mu kanisa. Naga nti ensiri nnyingi mu kanisa kale katukwe ennyumba y'omulaalo. Waliwo ennyumba y'omulaalo, omulaalo ne bamugyamu. Omulaalo ng'asula ku kitanda biro ebyakatandaalo mbimanyi komerera bye baluka ng'akatandaalo n'emiti n'omufaliso obwa akakutiya nga kalimu ebisubi. Ali asulayo nga ava Washington DC. Woli wano. Amira. Ng'omulaalo yasulanga n'endiga. Endiga nga bazibba nnyo ng'asula nayo ng'esula mu kaluumu ke si kaluumu obusiisira akasiisira ke ng'asula n'endiga. Kati nange nenga nedda endiga temugirekeemu temugijjaamu nesula nayo ng'endiga yezuukuse okusaba ekiro we yakaaba nga manya nti essaawa etuuse ey'okusaba. Aleluya. Ekyagala nkulage nti Katonda akwagala okubeera man of all season nga osobola okujja buli wantu. Toddayo okukola bya guleedi abaguleedi byabaamalala. Haleluya. Kati nga waliwo ka toilet nako ka bisubi. Toilet tekuli ku mulyango ate katunula mu kakubo kali awo kumpi ne kanisa naye waliwo akakubo akagenda emugga omulyango gwatunula mu kakubo gwegati. Kakati omulyango gwako kukolola bwewawulira nga abaana bava ku luzzi bajja balekaana gwa bw'okolola empola bakusanze. Haleluya. Kakati embeera eyo twasanga abantu 30 mu kanisa ne tubulira enjiri ne twambuka ensozi ne tubula enjiri ne semina mu kanisa twagenda okuvaayo ekkanisa ngiremu abantu 200. Kati Yesu lwakitaka kuwa empeera. Haleluya. Batugamba teri muweereza yonna yali atuuseeyo wadde okuva Embalala wadde okuva Erukungiri mu tawuni teri. Bo bali eyo bambi. Amina. Naye Yesu yagamba mugende mubuulire enjiri eri amawanga gonna. Tojja kisobola okuggyako ng'ovudde mulooko. Mukama waffe yeebazibwe. Mwongere engalo Yesu Kristo waffe. Mu bulamu buno banaye twetaaga ne tubeera humble. Buli omu yeetaaga n'abeera humble. That's the only way we are going to win. Being humble will save you from a lot of what? I don't know. Naye nga buli omu yeetaaga abeere humble.
before Christ, before abantu ba bulijjo, before everyone, n'omulabe wo, beera humble. Ojja kuwangula. Ojja kuwangula. Ndowooza Pastor Byongo bannaye mumulaba. Era kansubira omugoberera ng'era olina by'omuyigirako. Ng'olina by'omuyigirako. Nze nzijukira stories gye yatunyumiza ey'omukyala. In fact yatunyumiza wabula yagitulaga ey'omukyala eyamuwanga amata ng'abambi wabeera emutundu enaakola abeera akushuwaddiru nti waliwo agenda omuwa kututa. N'atuuka ng'ekiseera bambi tujjukire nti maama w'abaana ba Brian Mukama yamujjulula, rest in peace. Kati ng'ayina okuba ng'ayagala n'obwana bwe bambi bunywe ku tutooto. Kyokka nga naye awulira yeetaaga otunywa. Bannange olaba omuntu ng'asanyuka. Just let people be. Abantu mubaleke. Because at the end of that day be bamanyi bye bayiseemu. Naye obeera ng'olina story gy'owuliza nga toyiga then simanyi. Naye kale mukize mbasibulire wano. Mukama Katonda abankumire mbeere bulungi. Mweraba.